Nabasomesako nabagambako era nembalagirirako engeri y'okukozesaamu omunnyo okweggyako ebizibu ebyo byonna ebikusumbuwa. Ne tusomako ku mudalasini, ne tusomako ku musenyu, ne tusomako ku magi, ne tusomako ku mata, ne tusomako ku sukaali. Mu ekyo kyonna nga ngezaako kukola ki? Kubayambako mwe baganda bange. Mulimu ebintu bingi nnyo bye tukola mu bulamu ne tubeera bulungi oba ne tufuna ekyo kye tubadde twagala kye tuyayaanira ne tusirika nakyo. Naye omuntu wavaana akugamba gezaako bw'oti ne bw'oti bwekiti ne bwekiti, osanga kiyinza okukolera. Gezaako, don't give up. Kubanga bino ebintu bye tubagamba in real life abantu babikozesa. Naddala ffe abakola mu nnyumba z'Abawarabu tutera nnyo okulaba Abawarabu nga basimmuza omunnyo mu nnyumba, baguteeka mu nsonda, bakwata omuceere ne baguteeka mu nsonda y'ennyumba, bakwata omuceere ne baguteeka wansi wa pilo gye basula. Bakola ebintu bingi nnyo. Mudalasini ne baguteeka nga mu nsawo zaabwe handbags, ne bakwata ng'omunnyo ne bagunaaba n'ebintu ebirala, amata ne baganaaba. Bamanyi n'okunaaba omusaayi. Waliwo ensonga lwaki ebintu ebyo babikozesa. So kati gwe omuntu wavaayo n'akubbirako nga tonnaba kuwakana nnyo, sooka olowooze lwaki omuntu ono aŋŋambye it might be true, oba naawe kola otya, kola bw'oti. Noonyereza ku ekyo omuntu kyakugambye. Bwe bakugamba nti omunnyo gusobola okuggyako amajini, gusobola okuggyako ebizibu, gusobola okuggyako bino, oguteekawo akawenda wakati wo n'omuntu gw'okyangalanye naye, noonyereza ku maanyi g'omunnyo. Genda ku Google oteekemu w'onaaba omunnyo kyekiddako, bw'onaaba amata kyekiddako, anaabye omusaayi kyekiddako, budalasini akola atya, omuceere gukola gutya, so that ogende okubiteeka mu nkola ng'omanyi amazima. Wabula ne tubagamba bw'okikola obubi kisobola okuvaamu obuzibu. Naddala mmwe laamiriza, making sure nti olaamiriza ekintu ky'omanyi nti tekigenda kuzza muliro gy'oli, tekigenda kuzza backfire. Yenze Sheila Adita nkomyewo n'akatambi akapya. Gwe yasubscribinga kirungi kagenda kutuukako kalabe, wabula atanaba subscribinga kagenda kuyita ku buyisi omyesinga information. Kati wano wetukusabira nga tonnabaako kintu kyonna kyokola, sooka okwate kagambo subscribe, okwate ku notification bell, okomentinge wansi. Buli video yonna gye tuteekayo egenda kutuukako era ogifune bulungi. Olunaku lwaleero tukomyewo ne muganda waffe omwana ow'obuwala ayina ekyama ekikwatagana ku munnyo ne sukaali. Wano wenkusabira tuula Katambi Kano eno naawe ekyama ekyo okifune. Osanga kisobola okujjamu eyo embeera gy'olimu mu bizibu byonna by'obadde ofeesinga mu nnyumba ya Mukama. Oyiga enkozesa entuufu eya bino ebintu ebikulagirirwa. Tomanya oyinza okufunawo oluwenda okukyusa eyo embeera gy'olimu, oba okukakkanya obukakkanya embeera gy'olimu, oba sekyo n'ogigoberawo ddala. Katugendeko mu Katambi. Banaye, hi guys, hadinga bulijjo enkozesa y'amazzi nga mulimu sukaali n'omunnyo. Ogenda kwata sukaali senako kabwoti. Bw'oba oyina sukaali wa cubes akola bulungi, naye bw'oba oyina sukaali ng'ono ow'empeke, like okwatako sukaali n'oteeka mu mazzi gano nataddemu dda. Ogenda kwata guno omunnyo oggyeko empeke 7, si salt, empeke 7. Obuweke bubeera weebuti. Obuweke buba weebuti, osobola obubala. Bw'oba oyina normal table salt ono alinga sukaali, nawe osobola kukola wooti, like pinch. Biteekemu mugundi mu mazzi. Bw'omala obiteekamu mu mazzi, yimirira mu luumyo nga like toyambadde engatto. Yogereramu ebintu byonna by'oyagala. Sabiramu. Ogambe nti okowoola amannya go nti ayi Mukama nga we watonda eggulu n'ensi, nyimiridde wano maaso go leero. Njagala mbeere mwerufu, njagala mbeere mutangaavu mu byonna bye nkola, njagala mbeere muwoomu nga sukaali, njagalwe nnyo ng'omunnyo bwe butaggwa buwoomi, tegugwa mu nnyumba mbi. Yogererako byonna by'oyagala. Ogenda kusaba visa, oyagala mulimu, oyagala kuongeza, abamu ekibalemesezza okubongeza njogera yammwe. Beera nga buli by'oyogera bibeera biwoomu eri amatu g'oyo abiwulira. Beera nga by'oyogera babikkiririzaamu nnyo, ky'oba osabira kuno ku mazzi. Buli kintu Mukama kye yatonda ku nsi eno ddagala. Mulekerawo ogenda nga babalimba. Naga amazzi gonna ge babagira, simanya oiro, simanya biki, bikola lwa nsonga omuntu osooka bisabirako. Saba ng'ova ku ntobo ya mutima gwo. Nkimanyi waliwo abagenda olaba eno video bagambe ebyo bya bulimba.
inze byebinkolera ne guno mbiri gwe mundabako this bw'omaliriza obbisabiramu saba buli kimu ky'oyagala ne wegaba amaziga gakaabe. Mukama nga watonda eggulu n'ensi nga bwe watonda nti teri kisobola kubeerawo nga tekirina mazzi. Nange bwe njagala mbeere mu bulamu bw'abo abanneetoolodde. Sente okumpita mu ngalo buli kimu zibeere nga zinzikusa, zibeere nga mpoomu. Amazzi gateeke wonna mu luumu yo ewantu wonna. Keera ku makya nywako ku mazzi gano. Gakwate genda mu bathroom n'abako maaso. Bw'omala osobola ogazza mu kacupa ogakiipinga. N'abako maaso togasiimulamu galeke gakaliremu. Omala oyiweko mu mazzi g'ogenda okunaaba onaaba omubiri genda okola ebintu byo. Toddamu gasabira beera ng'okikola ekyo. Naaba maaso teekako mazzi g'ogenda okunaaba okumala. It's your girl Hadi Hampranga bulijjo bannange ndowooza ono nno mumanyi tuvaana ku kyalo kyekimu ne museeki wange. Yes, agambye muto wange gasuze wabweru okeera oganywe. Oganywe oba osobola okugateeka mazzi n'oganaba n'omixinga amazzi g'ogenda okunaaba. Bw'oba olina ky'oyagala in 2 days olimbuulira bambi thank you kamaama. Abantu nga mmwe mbagala abalina positive energy, abalina positive minds. Bannange these things work. Bw'omala okulaamirizaako kwata glass y'amazzi teekamu sukaali n'omunnyo. Believe. Yogera ng'obelieving era nange kino nkyogera ku live yange nti ekyo kyonna ekintu ky'obusabidde osobola okugasuza wabweru naye kati mulimu abamu nga muli mu biyumba nga tosobola gasuza wabweru. Gwe gateeka ewantu keera ogakozese. Ganaabe. Ganyweko osobola okunywako afterwards no. Abamanyi omunnyo soloti omunnyo gwe tulya olwaleero gwe nzize nagwo. Kansoke ngumenyemenye oba nguyiteeyitemukko. Omunnyo ogwo gutugatta ku bantu enkuyanja. Kizibu kya kusanga omuntu atalyanga ku munnyo ku nsi kuno. Nga bw'ogamba nti kizibu kya kusanga omuntu atanywanga ku mata, waakiri omusanga nga yanywa agente. So ebintu ebyo tulina ebintu bye tutabulira mu ddagala oba tulina ebintu bye tukozesa okuzitoya eddagala lyaffe bwe tuba nga tunaaba. Omunnyo ogwo ntera okugulagirira obudde obusinga. Wabula leero kangumenye gwo nga gwo. Mulungi nnyo bw'obanga okugasse mu buli ddagala eryambulula olw'ensonga nti gukuyambako bw'obanga olaamiriza eddagala lyo oyongerako nti eryansindikibwa nfulula eddogo lyonna ebizibu byonna ebyansindikibwa omuntu yenna eyali alidde ku munnyo. Then kati okwandibadde ng'okulabula kuli bwe kuti omunnyo ogwo eri abagukozesa plain ne baguteeka mu mazzi ekyo kya bulabe kye mukola kibi nnyo ekitagambika era tegulina kye gukyusa. Bw'obanga okozesa omunnyo yadde gugattemu evvu. Y'ensonga lwaki mbagamba nnyo ne bw'oba ogenda kunaaba oba bakusindikidde malogo ng'ago ofuna evvu liteekemu omunnyo obitabuletabule wesiige mu ngalo ne bw'ogakwatako tewali kye gaba gagenda kukola. N'olwekyo omunnyo gwa mugaso nnyo mu kufulula eddogo mu kugoba amajiinijiini ago bizibuzibu ebirumbagana obulamu bwo ng'ogugasseeko evvu. Awo ojja kulifulula neyalisindise naye yeewuunye kubanga naye aba yali alidde ku munnyo. Ebizibu byonna ebibadde bitambulira mu bulamu bwange ebibadde binnondoola ebibadde binnumbagana mbifuula vvu olwaleero. Buli ekyansindikibwa omuntu yenna eyali alidde ku munnyo eyo yeebeera ennaamiriza. Kitegeeza ne bw'okwata olugobango n'oluteekako omunnyo n'evvu luba oluzitoyezza. Ne bw'okwata omwetango n'oguteekamu omunnyo n'evvu era oba oguzitoyezza. So mu nsonga bwetyo omunnyo ogwo mwewale nnyo okugunaaba nga guli plain. Ekyokubiri omunnyo ogwo mulungi nnyo okuba nga togukozesa nga mpeke. Ekyo nakyo tukitegeere. Guteeke mu mazzi gulwemu nnyo gumulungule gube nga gumulunguse awo gujja kuba gukuyamba. Nomata munnyo ki oba gwawa oba sea salt oba guno gwaffe oguliibwa ekikulu nti munnyo ne bwe guba guli ogwa preservative nagwo gusobola okukola. Wabula mukakase oba mugezeeko nnyo omunnyo ogwo mugwewala ogunaaba nga mpeke. Olw'ensonga ng'oyagala okugumanya funa ekyuma okiteeke mu mazzi agalimu omunnyo. Ojja kulaba bwe kinaabeera. So ekyo tukyewale. Naaba omunnyo naye nga guluddeko mu eyambuuzizza ku by'okunaaba omunnyo.
baganda bange omunnyo guno eno ono si salt omunnyo guno gulimu eddagala era nga ddagala abantu bangi omunnyo guno bagukozesa okuvumula endwadde ezimu era ng'omunnyo guno abantu abamu bagunaaba nga culture yaabwe ng'eno mu Buwarabu okunaaba omunnyo culture part of the culture nga bwensiba mbagamba nti buli kitonde kyonna Katonda kye yateeka ku nsi kiyina inner powers nga naawe omuntu kw'oli oyina amaanyi g'omunda naye si buli muntu nti amaanyi ge ag'omunda gazibukulwa agaffe abamu abantu mazibikire nga tosobola gakozesa omunnyo guno osobola okugutuma ne gukolera ky'oyagala either nga kibi oba nga kirungi bw'ogukozesa obubi gusobola okukola damage mu bulamu bwo tekako n'okukola damage kw'oyo omuntu gw'oba ogulaamirizaako mbatereddeyo video nga mbasomesa batya boyina okukozesa ndowooza obutambi obwo bwonna mubuwuliriza bulungi obutambi obwo mbubabuteereddewo lwa nsonga bwonna bwogera ku munnyo era busomesa munnyo n'enkozesa entuufu n'emizizo egirimu ng'ogenda okukozesa omunnyo jjukira omunnyo guno ddagala nalyo libeera n'emizizo bw'obanga gukozesa nga ddagala guyina emizizo era emizizo egyo nga eddagala eddala bwe libeera nti omunnyo ogwo bw'oba ogutabudde nga gwa ddagala toyina gunaaba mu bitundu byo byakyama kigenda kuba kikyamu ate era omunnyo ogwo gulaamirizeeko mu ngeri ennungi jjukira bw'olaamiriza ebibi biyinza okudda gy'oli kubanga ddagala kati gukozese bulungi nabakolerako akatambi nga mbasomesa batya bwe tutabulamu omunnyo guno abasinga ku mmwe temumanyi engeri gye batabulamu omunnyo nakola akatambi nenkateekayo ku channel nga nsomesa ku munnyo engeri gy'olina ogutabulamu naki kyotayina kukola ng'ogenda kukozesa omunnyo guno bangi nnyo omunnyo guno bagukozesa abamu baguteeka mu nsawo mu wallets zaabwe abalala omunnyo guno bagwambalira mu stocks guyina emigaso mingi kubanga guli powerful munnyo ki gwe twogera ku sea salt guno omunnyo omunene omunnyo guno omunene gwe twogerako omunnyo ogwo bw'obanga ogenda gukozesa sooka onaabe omubiri gwonna sooka onaabe weekutte bulungi nnyo ne sabbuuni oyo munaabeko n'amazzi agali fresh bw'omaliriza olyoke okozese omunnyo ogenda gukola otya kwata omunnyo gwo oguteeke mu bbaafu oba mu baketi oteekemu amazzi ogulekemu eddakiika nga 3 gumirunguke gwonna gumirunguke omunnyo ogwo wabula ogutabule nga w'osomerako buli kimu ky'oyagala nejjako ebisibo omunnyo guno njagala gunzijeko ebisinaane gunaazeeko ennaku gunzijeko ekiiso gunzijeko olutwe amajinni omunnyo tegumanyi majinni mukijjukire nnyo omunnyo tegumanyi majinni omunnyo guno gugoba amajinni omunnyo guno gugoba ebintu byonna ebyokoola misambwa mizimu omunnyo tegubimanyi mulimu abakwata omunnyo guno ne beebaka nagwo mu piro wansi wa piro nga bagatta nsonga za kisenge kukwekuumirako omusajja n'ebintu ebirala kati bw'oba omaze okugutabula bulungi nnyo omaze okunaba ne sabbuuni wo omwejjeeko bulungi nnyo ogwo omunnyo gw'oba osembyayo toguyiwa mu mutwe toyiwa amazzi g'omunnyo mu mutwe amazzi g'omunnyo mu mutwe si malungi lwaki gasobola okudamejinga enviiri zo ne zitandika okukutukakutuka tonaaba amazzi g'omunnyo wansi mu bukyala ekyo ekintu kikyamu era togutawaazaayo si kirungi oyinza n'okulwala unless okwata bwoti omunnyo ogwo ogw'amazzi n'obeera nga oyisaamu obuyisa mu mutwe wabula bw'oba obunaaba wano w'osomera ebisiraani byonna ebindiko mbyенaazaako neenaazaako olutwe ebiisa ebibi ebijinni obutaganja n'obutayagalibwa byonna mbyejjako empewo embi empewo enkyamu amaanyi g'ekizikiza gonna nga naabagakulukute n'omunnyo guno obutadda gakulukute n'omunnyo guno obutadda then onaabe bulungi nnyo omalirize oyambale engoye zo naye jjukira tolaamiriza ekintu ekibi wonaamiriza ekintu ekibi kijja kukomawo gy'oli jjukira bakama bammwe omunnyo guno bagunaaba nabo tomanya biki bye balaamiriza
bw'oyinza okulamiriza ekibi nga nabo bali mu kulamiriza mubeera mu nnyumba emu bye balamiriza ne bidda ne bikukwata. So weegendereza, osobola okugunaaba ennaku zonna z'oyagala, osobola okugunaaba buli lunaku, osobola okugunaaba buli wiiki, osobola okugunaaba buli mwezi, tekirina buzibu. Yenze Shila Adita vidiyo eno weeba ekusanyusiza ng'ogiyiseemu giweeko munno omulala togikodowalira, ate era okomentinge tumanye endowooza yo nawe atannaba kubanga osubscribinga oleme kusubwa butambi bulala buddako. Imbagalanyi.